bamemba ba parliament aba National Unity Platform waliwo bamemba nze bentera okwogerako nga bamalaya mu byobufuzi baliwo abo babadde abo basooka ne babeera abasuubi era abo be muyita abo abagulumingibwa Mengo kakati babadde batuuse ekiseera ekirowooza Mpuuga liida waabwe kati ne bajja nga bazimba okulaba engeri ki gye basobola okuwamba obukulembeze muki mu Nuupu nga bwe wakiraba mu FDC netuuka okwawulamu ne wabaawo FDC Najjanankumbi ne wabaawo FDC Katonga kye kibadde kiri mu process kati kyekya embeera eyakireetedde okusajjuka n'okwanya ze miliyoni 5 yalinga trigger ya buli kimu okujjayo ddala ensi okumanya kati ne wajjawo ekintu ekirala kimu nti ate kwe kusanga nga ne owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde emabega wa gurupu eyo eyabaagala okuwamba obukulembeze mu Nuupu. Awo kyo kisoboka kitya? Ekyo kisoboka kitya? Anti kati kyekiri kye nakugambye nti okweteeka ku nnyama enzibe nti nze naagigaba bwe tujja tulinnya akagere ne tusanga agigaba gwe bakwata ne tumubuuza gwe n'ennyama gy'ogaba ogijjeewa n'otugamba ennyama Mpuuga yagikoze eki eyagimpadde yagireese naye naawe tusooka ne tukwata oyinza okuba gw'otuma Mpuuga okubba ki ennyama kati ffe abatunuulizi b'ensonga abatunuulizi b'ebintu tumaliriza tulabye kuba ntuuka nze mu kiseera nga ebintu bitambula nga bikyali eri mu background nendaba nga mu Nuupu mulimu invisible hands emikono egikola ki egy'enjawulo egitalabwa egyekwese kakati kino bwe kyafuna okwanya omukono ogumu ogukulira gurupu emu ne gukola ki negulabika nkubulamu awo kiki kyobulamu anti kati neebuunya engeri ow'ekitiibwa Katikkiro ate wajja ayingirira mu munyago katugambe ate ogwali badde ogw'owekitiibwa Mathias Mpuuga sina munyago gwokka wabula omupango ogw'okwabuluza oba okuzimbira ekibiina mu kibiina kakati ebintu nga bitambula twasooka ne tufuna bagiyita crisis oba saga oba akagugumuko akali e Masaka akakkunga kakati akagugumuko akali e Masaka mu kkunga kali kakuliddwa meya wa Masaka omukyala Rose Namayanja kakati Mpuuga nga memba wa parliament ow'ekitundu ky'e Masaka n'agendayo n'ayimiriza kkunga mu mbeera eyo nga waliwo okusika omugwa ow'ekitiibwa Katikkiro n'agenda e Masaka nga waliwo okuggulawo enju Buddukiro ey'omwami ow'essaza ly'e Masaka Pokino ow'ekitiibwa Katikkiro bw'atuuka e Masaka n'agamba naye Masaka lwaki temusobola kuyonja kibuga ne kibeera nga kikyafu bwe kiti
naye ne mudda mu kwesojja mu buntu obutonotono. Kakati ani ayonja ekibuga ky'e Masaka? Akulemberayo. Road ki? Road Mayor. Lozi ki? Namayanja. Kati bwe babeera ku mukolo. Owekitiibwa Katikkiro n'agamba kojjange Mathias Mpuuga aweesezza alaze obukulembeze obuki? Obutuufu. Era ekifo kya Loopu akiweesezza ekitiibwa. Oyo nno ye mukulembeze yeetaagibwa. Abakulembeze omanyi waliwo abakulembeze bano abalinga ddiikuula nga batambula obwana ne bubagoberera n'ebirala byajuliza ku bakulembeze ab'engeri ez'enjawulo abatalina value n'atuuka n'okugamba nti mukulembeze nze nfunye bantu baŋŋamba ffe Katikkiro tebatuyitana ku mikolo oba bwe tujja tebatuwa bifo byakuki bwakumwanjo naye oba tonnaba kuweesa kulaga butuufu nti oli muki mukulembeze abantu bwe basobola okukulabiranga kojjange ono Mathias Mpuuga. Kati kojjange Mathias Mpuuga kyakoze ne bwatuuka obutuusi ku mukolo aweesezza obwa Loopu ekitiibwa. Alaze nti mukulembeze ki? Mulungi. Eyeegombesa asobola okujja mu buli ki? Mu buli kifo. N'alaga nti bwe buba bukulembeze buli muntu asobola omutunuulira nti akoze eki? Azze era asaanidde. Ebyo bigambo bya Charles Peter Mayiga. Nga neeno gwe sitole ya $5,000,000 tennaba kukola ki? Kutuukawo. Naye eri mu Nuupu Abaganda kye bagamba kyali kifumba muki? Mutoko. Fe abalina amatu ku gulawundi nga tukiwulira. Kyajjadda nenga kikyali munda. Yes. Kikyali kibikkeko. Yes. $5,000,000 nga tezinnatuuka nawo. Ako kabonero ka kizibu. Nkugambye ekizibu yali gurupu eyali yeezimbye gye tuyita G20. Erimu Mpuuga, Segona, Muwanga Kivumbi, Babedi Bwanika n'abalala. Tugiyita giki? G20. Nga mwebiri bitambula tubikola ki? Tubiwulira. Era tutandika okulaba nti mu Nuupu mulimu ebibinja. Si Nuupu yokka nti yeetengeredde. Ng'abalala bwe baali bakiraba. Mulimu invisible hand eza buli kitundu, buli kibinja kirinako bannannyini kyo. Kakati ekibinja kino bwe bamala omukulembeze waabwe ogwa mutego gwe baamutega ne bamukwata ne $5,000,000 meka? 5. Yali ateekwa okuddukira wa mukama we. Kati ate mukama we amaze okugenda e Masaka n'amuwaana. Mpulira. $5,000,000 tebinnakola ki? Tebinnatuuka. Naye byali byabaddeyo olw'okuba kyali kifumba mutuku. Omukulu ono gwe baawaana ku mukolo gw'ennyumba buddukiro yali amaze okuloopa. Omukulu Mayiga anoonya engeri gy'agenda okumubaakinga okutiisa buli agoba Mpuuga abule bwakola ki? Watandikira. Kuba omuntu Katikkiro gw'amanyi, omuntu Katikkiro gw'alabye, omuntu Katikkiro gw'ayogeddeko obaani? Oba mugulumivu. Gwa asobola okugamba nti osobola omugoba obaani? Kiba kizibu. Awutyo. Kuba ye Katikkiro mugazi.
ne bwagamba abeebulemezi nti Mpuuga yeesimbaawo nze Katikkiro nze nkoze eki sekendi nze muntu alina obukulembeze muki mu ngalo amulungi nze nga Katikkiro bwe mutunuulidde ndaba nga obukulembeze mulina bumuwa bw'agenze mu bw'abaddeko leaders of opposition kyakoze kibadde kyamagero kati wano ewammwe kijja kuba kiyitirivu kakati gwani asobola okugamba nti osobola okuvaayo ogoba Empuuga kiba kizibu ate kino ekigamba obukulembeze si kubanga bano abagenda bazanya ebyaddiikuula ng'ekyo kiyinza okuwa ekifaananyi nti kati olutalo lwa Mayiga luli wakati wa Mayiga ne Kyagulanyi. Kyagulanyi ayinza okuba mu baana mu bakulembeze abazanya ebyaki ebyaddiikuula. Nkugamba olutalo lutandika lukyali munda mwe mukuba mutandikidde okumanya mu bino ku miliyoni 5. Nenze nkulaga gye lwakola ki gye lwava lutuuke ku miliyoni mmeka 5. Era miliyoni 5 bwe bimala okutuuka Mpuuga ajja ku radio CBS ayogererako ki ebigambo bye naye nge ekikulu mu Nuupu mulimu abavuma obwaki obwakabaka tetugenda bakkiriza yali statement ya yani Yowekitiibwa Mpuuga ya frontinga yali eraga ki eyongera okubabeeza Close ne Charles Peter Mayiga olutalo lw'enwana oba lwe tugendako waliwo abavuma obwakabaka gwe nga Katikkiro oteekwa okubeera nange nga tubakola ki nga tubayimiriza nga tubalwanyisa bali mu kimunuupu ekulemberwani Mwami Kyagulanyi ekulemberwa Mwami Kyagulanyi nze yendaba yange eyebiki eyebintu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okukwata olutalo ku CBS n'alwolekeza Buganda ye yali alwejjako nga muntu yo Buganda emuyambe si yali alemereddwa yali tannalemererwa era ng'amanyi nti no ekifo kyalimu kituufu abantu bawuliriza Charles Peter Mayiga kati kaluze ku Buganda Oweekitiibwa agatteko eddoboozi lye abagambe nti abavuma Buganda mukireke bawadde n'omukisa kuba olutalo nkugambye luli wakati wa Kyagulanyi na Charles Peter Mayiga ono muzannyi ono kyekino kati ekikakasa bino ebizze biddiriŋŋana bano bantu ba Bwakabaka bwe bwabakola ki bwe bubazimbye kati nze kyenkubudde nkubuuza Kirisito mu muyingo yeeyisanga bano nti nedda naye bw'anaafuna ebizibu ng'atubuulira bwali bwe yali omukungu w'Obwakabaka gwe bw'azimba Nakiwala Kiyingi naye anaatubuulira kiba kizibu kakati nkulaga nti bano gurupu eno eya G20 ebadde ekulemberwa Charles Peter Mayiga. Ekibuuzo Mwami Kyagulanyi ayinza okusobola okubinsanya ne gurupu eyo eya G20 nga bw'ogamba n'agiwangula era G20 ebanga eri best to Buganda anti yakoze ebintu bibiri yabadde asabye Mpuuga
okuva mu kifo ekyo commissioner ekyazeeko kwabadde kumujja ku bukulembeze bwa kibiina kuba n'ekyo nno nakyo kikulu bwe tuba tugamba nti mu Nuupu mulimu abavumo bwaki obwakabaka ng'ate vice president wa Nuupu owa Buganda yoyo abadde ava mu bwaki mu bwakabaka era nga oyinza okugamba nti Nuupu okuzimbibwa kwayo ayinza okuba nga abadde paati kakati kati tosobola kuŋŋamba nti bwe tuba tuzimba ekibiina basobola okuzimba guruupu y'abantu nga bagenda okuvuma ne baŋŋamba beera vice president w'abavumi nenzikiriza okuba vice w'abavumi era abavumi abo ne basigala nga bagenda mu maaso n'ebyokuvuma ne bampa okubeera leaders of opposition n'embeera ne bampa okubeera commissioner wa parliament n'embeera nga mmanyi nti bavumi ne tutuuka ku last minute nga wazeewo ebizibu n'endyoka nyanja enki ensonga ekyo kiraga obunafu bw'okutegeera kiraga bunafu kwona aloopye oba kwoli obunafu bw'okutegeera oyo agamba nti mu Nuupu mulimu abavumo obwakabaka situjja kukkiriziganya nabwo ng'ate naye already yabadde ekyo kyabadde akola so kati Mwami Kyagulanyi ye okukwata Oweekitiibwa Mpuuga amuwummuze ku bifo bino bibiri kyaddiridde lwakuba nti ono Mwami Mpuuga yagamba abavumo obwakabaka bali eno wuwe kati gwe katukuwummuze yava mu eno sayidi gye bakola ki gye bavuma obeerenga nze ndowooza nkugambye ekintu kino kigaziko okusinga ku mmwe kyemulaba nti ekibaddewo oba ekibadde kikyaliwo oba ekikyaliwo n'olwaleero Nuupu kubeera nga FDC kyekigendererwa kyabagiri emabega kyekigendererwa kya bino ebiriwo kugyabuluza kati nga emikono egyekwese omukono ogumu gwe gwalabise ogwa Mwami Mpuuga ogwa Mwami Charles Peter Mayiga mpulira okubeera nti yatuuse ekiseera n'amanyika nti yabadde alina bana abavubuka ababadde bayeekera Kyagulanyi esebo kikuuma ekibiina kya Nuupu olwaleero Mwami Oweekitiibwa Mpuuga singa aba awummudde ekibiina kisobola okusigala nga kiri safe singa abakkiriza kubanga kyentegeddeko olwaleero ku TV kwabadde agambye nti tasobola kuva mu kifo kino olw'ensonga nti Mwami Kyagulanyi amugamba okuwummula oba okumujja ku kifo kino ekyobwa vice talina buyinza bumuwanula ku kifo ekyo okusinziira nti ssemateeka w'ekibiina kya Nuupu bw'agamba naye ate muntu y'omu yavaayo n'agamba nti ekibiina ki Nuupu tekirina constitution manyi nze bwe mpuliriza ebigambo bya Mpuuga okuva lwe yavaayo okwogera ku nsonga zino noonyeza ekintu Mpuuga kyayogeramu ekyamageza ekitono ennyo kimbuzeemu kyogamba byonna byayogera abadde tayogera byamagezi okuva lwe yatandika ku nsonga zino sinnalaba kigambo Mpuuga kyayogera nga kyamagezi olw'ensonga anti kati waliwo ebintu nkuwadde ekiri ekisooka nti bw'oŋŋamba mu Nuupu mubaddemu abavumo obwaki obwakabaka nga gwe vice president wa Nuupu mu Buganda ekyo kiraga obusiru bw'omuntu nti buli ku ddaala lyaki lya waggulu kati ekyo tukiveeko kakati bw'oŋŋamba nti
tewali asobola kungoba ng'ate bakukoze eki bakugobye era nakyo kyongera okukola ki okwolesa obusiru bwaki bw'omuntu abakulonda be bakugobye okujjako ng'oŋŋamba nti ffe mu Nuupu tubadde tutambulira mu mbeera bweti etaliiko ssemateeka etaliiko bukulembeze mu Nuupu tetubadde na mukulembeze oba omukulembeze waffe tatulonda ffe tweronda ekyo ndowooza kye tulinda gw'okuwulira kale saidi ya Nuupu erina okuvaayo etangaaze eyampuuga era ndowooza si ya Nuupu wanze Nuupu mbadde naye sirowooza nali ndowooza nti simanyi bulungi Kyagulanyi baani ba handolaabe nangeri ki gyakwata mu bukulembeze na nteekateeka ya bukulembeze bwe naye nze sisuubira kubeera na mukulembeze ng'akubaganya nnyo n'abakulembera ebirowoozo ne bakulembera ebirowoozo ng'olwedde mukulembeze kuba omukulembeze mulina we mutuula munda mugenda okuvaayo okujja mu public nga waliwo ebituukiddwako kati bw'ojja mu public eriffe n'otugamba nti ono abadde vice president tumuyimirizza eyo eba decision ya muki ya mukulembeze ng'evudde muki mu bantu mu kiyungu ewaffe mufumbiro so tasazeewo nga ye bw'omala okwogera nze ku byobukulembeze byange byentegeeramu akatonotono sibeera na mbeera ekubaganya birowoozo obana yakusalawo okusalawo okuba kwawedde era Kyagulanyi nze akatono ke munenyamu kwe kuba nti nno alesewo ebbanga eri wono okubaganya ebiki ebirowoozo yaligenza okujja okutekinga decision ng'amaze n'okufuna omuntu agenda okudda mu kyobwa vice mu kifo ekyo kati singa tuli ku debate ndala nga ku kyobwa commissioner bwe yavaayo ne baba ng'olwedde bapointinze zaake naye ne bagamba speaker n'agamba ono ye gwe tufenga parliament gwe tumanyi kati ekyo kirekera parliament kuba gwe ng'ekibiina oba omaze okutekinga decision nti oyo newankubadde ali bw'atyo ffe ng'ekibiina tetukyamukkiririzaamu kakati amateeka ga paalamenti procedure za paalamenti ze zimukuumidde awo so singa zimuta ffe tuseeyo waffe otyo kati nekubwa vice ekyo kyekyalibadde kikolebwa nti mwami Kyagulanyi wakugenda okulangirira nti Mpuuga avudde mu kifo kino yalibadde asaawo interim akola ow'ekiseera paka okulonda okutuufu wekukola ki wekutuukira kati yeringa ggwe ensobi gye walabyewo wekuddawo okukubaganya ebirowoozo sijja kuvaawo nja kuvaawo yo talina buyinza obukulembeze si bwe buto we butambula Buganda kintu kinene lwaki kiba kikozesebwa okwekweka an individual anyway munaffe Charles Peter Mayiga alina enteekateeka ze kati mu nteekateeka ze n'ebiruubirirwa yayagala okuba nti mu Buganda yeseggwanga yokka erimu bwe twogera ku Buganda abantu bakikkiriza era bategeere nti kitegeeza wakitiibwa Katikkiro because bwe njogera ku Buganda ofrontinga nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro anti mu bino bye twogerako naye era ojja kgenda ne mu mbeera endala era ojja kusangayo ow'ekitiibwa Katikkiro ezitalizimu nti ye
ye mukulembeze atawadde balala kukola. Bojja musanga nga alina gwayita minisita w'ebyobulamu, alina minisita w'ebyobuwangwa, alina minisita wa gavumenti ez'ebitundu, ojja musanga ne baminisita baki bangi, naye nga toyinza kuŋŋamba nti kati olwaleero minisita gundi yabadde ku mukolo era yayogedde kino. Era leediyo yaabwe ya CBS nebuga mukolo gwabadde Masaka, minisita gundi ye yagukoze eki yagubaddeko. Emikolo gyonna mu Bwakabaka Katikkiro yateekwa gibeerako era yateekwa okuba omwogezi waki waagyo. Kati ekyo kiri mu nkola ye. Kakati atuuka ekiseera ekirowooza nti ndowooza Kyagulanyi ono ayinza okufuuka power block ey'okubiri mu buki mu Buganda. N'olwekyo Kyagulanyi ayinza okuba nga tagenda kuba muwulize gye tukola ki gyendi. Kakati yeeyambisa mikwano gye be yali nabo mu Bulange agana oyo tetusobola kubanga twamukozesa ne tugenda mwe ne mugenda mu palamenti tiye kati mwe nga bamemba ba palamenti abafuna emisaala emisava temusobola kubeera bakulembeze. Kyovodde owulira nga bakugamba bano bateekwa okumanya waliwo abateekwa okukulembera n'abateekwa okukulemberwa. Statement y'Oweekitiibwa. Oweekitiibwa ani? Yajogera Masaya Simpuuga. Kyagulanyi ateekwa okutegeera waliwo abateekwa okukulembera n'okukulemberwa. Ye ali mu baliwa. N'olwekyo bino nze mukulembeze akola ki? Ategeera ensi gwetegedde gwemanyi. Wawulidde Katikkiro nga ampaana nate ne mu palamenti nkola buki bulungi. Kati gwe Kyagulanyi basabye palamenti nzijjeko obwa komishona n'egaana. Gwe Kyagulanyi oli ki? Seggona n'amubakinga singa n'agamba naye muto waffe naye ateekeddwa okutegeera enkola yaki y'ebintu. Kati Seggona akulaga Kyagulanyi muto waabwe bo bakulu. Olowooza nga tunaatera okufundikira ekibiina nga Nuupu kigenda kufiirwa ki singa kiba kitadde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga completely? Kyo nyinza kyogerako nga ntegedde engeri gye kyazimbibwa. Okusinza bwe twogera ku rents zekiriko leero standard gikiriko olwaleero nti Nuupu kati buli wogenda abantu bagimanyi singa eba efiiriddwa n'eviibwako Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kigikosa ki? Kiki kyeba efiiriddwa? Terina nnyo kyeba efiiriddwa lwa nsonga abadde talina kyagattako okuba nti talina kyaba afiiriddwa. Anti nkubuulidde nti nze ntunuulidde abakulembeze ntunuulidde abaki abakulembeze mu bibiina ebyaki ebyenjawulo n'abatali bakulembeze. Nenkugamba mu bigambo Mpuuga bye yakatandika okwogera sinalabamu kigambo wadde ekimu eky'amagezi. Akalulu singa kaddamu ne kakubwa mu bbendobendo ly'e Masaka Oweekitiibwa Mathias Mpuuga gy'ava ng'ekibiina ki Nuupu kibadde kimuggyeko kaadi osuubira akalulu sayidi ze yasobola okawuuta buva? Anti ago amaanyi naaligalabye singa
omukulembeze omulungi Katikkiro gw'amanyi singa yajjanga independent nakola bukozi alliance nga basisinkanye mu parliament ng'ali ku opposition naye nga yajjango waki owa independent kati nga bw'olaba Lutamaguzi yajja bwana oba bw'olaba Ssemujju nti basobola omulonda ne bw'aba tajjidde ku bukulembeze bwa opposition mu parliament nga Ssemujju wa FDC Katonga nga Lutamaguzi wa DP leaders of opposition owa NUP n'amulonda n'amuteeka kuki ku bukulembeze kati singa Mpuuga yajja okuva e Masaka nga wa independent NUP nemusanga mu parliament nemugamba atukulonze nga leaders ki leader of opposition oba commissioner wa parliament kati awo n'aligambye nti Masaya Simpuuga Masaka waki w'amaanyi naye ekyamufuula ow'amaanyi Masaka Kyagulanyi kukwata Mpuuga ku mukono n'amubawanikira n'amugamba ono mumulabiranga ddala Mpuuga okulabika mu bantu alabikidde ku Kyagulanyi ebyaddala talina enewe yawe yali alabikidde kati kyonga nti mulimu omuntu nga musiru ng'ate obusiru bwe bayita obubalagavu tokubye nnyo Mpuuga agenza okufuuka kamisona wa parliament kwani ku mwami Kyagulanyi ng'amukoze eki nga yamulonze ng'akutta omukono gwe n'agukola ki n'aguwanikira abantu kakati tosobola keera ku makya n'ozanyira ku muntu afaanana bw'atyo agenza ofuuka commissioner ng'era mwami Kyagulanyi leaders of opposition abadde mwami Kyagulanyi n'okuwangula akaki akalulu nga maze kuteekako kakofiira kaki kamyufu yes ekitegeeza nti Oweekitiibwa Mathaasi Mpuuga byafunye mu NUP bye bingi okusinga NUP byefunye mu Mpuuga kubanga bw'ongamba nti yajjira ku kaadi ya kibiina n'ayitamu n'afuuka roopu ku lw'ekibiina n'afuuka komishona ku lw'ekibiina ebyo bintu bisatu then bwe tubuuza kati ye bw'agamba nti mbadde mbaerayo nga nkyali mu DP ki block mu DP block obadde ki nti eri wali ki gye wava kati wano oli ki kakati abantu baffe balina omululu era omululu wano mu Buganda gwe gusinze okutuku